Weewaawo wowulira nga mwetimba bujumbi anyanyagiza eddenge omanya nti ku bukukumbo kwandibanga kuliko munnanga akaliika awo nno naawe bw'obanga obadde ennaku eziyise obonyaabonyezebwa obanga oyimbizibwa endubaale oba oyimbisibwa endubaale amanyaata jjukira ow'ekitimba kyetanyaata n'oluyiringi bw'atyo kakati nno wano njagala okugamba nti Buganda essanyu erifaananako liri ayokya nakatansense kubanga mmanja yalwawo lyaba nalyo ng'abadde abonekeddwa akakkomwakkomwa. Weewaawo ak'okuttale tolema kukafuna kubanga namunye olubuka ekiwonvu ng'ekireka akuba owulira ng'oli agamba nti weggulirewo ng'omanya nti ebiri ku kyoto akutuza mannyo. Nze Musisibo Sajofrem Nabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogovu atalina mazita lya saava omwana wammwe ow'abambejja omukenfu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa Luka Luwoomya ogwetoloola Ssengendo Nnabulamu. Olwaleero omutwe gwe njagadde okubasomesaako era gwendeese olwaleero gwe guno gugamba nti ekiramuso ky'Abaganda. Ekiramuso ky'Abaganda ekijjuvu. Abantu bangi wano mu Buganda munnange tebakyamanyi kubuuza ng'Abaganda bwe babuuzanga edda. Ekiramuso ky'Abaganda kirandaga eno y'embuuzi ey'akakandaggo okubuuza mu ngeri y'akakandaggo n'obuuza wamma n'obula okugwa eŋŋanzi kubanga lulinga ng'olugendo lutasaaga olwogerwako nti luzaala akatukutwe. Kaakati nno njagala okubategeeza nti we kaba katukutwe kaatembye dda ku muti kambuutu era nange sijja kubandaza kubanga omuyala talwawo ntamu kugijja ku ntawumba ate n'agitereeza awali ekitengu kubanga ensuwa eteera mu kiteeko. Jjukira nti munnange ne mujoona bulijjo essuubi limubeera mu mulenganjo oba mulamulanjo okulaba nga munnange ensonga bazitotwalaganyiza ddala bulungi basobole okubanga nabo beefunira ku bujjo oba obuuma obuwera mu nju yaabwe. Kakati nno ekiramuso ky'Abaganda oba embuuza y'Abaganda ey'edda yabanga yakakandaggo yabuuzibwanga etya? Bagambanga nti eradde nnyo. Kakati bwe baalinga babuuza omuntu katugeze omugenyi aze bwe yajjanga ne bamwaniriza bulungi ne bamwalirira ejjiringiti oba olutaawo oba ekitentegere oba omusala. Omanyi omusala gye bagwagala gye bagutereereza ku kitentegere, ekitentegere gye bakyagala gye bakituuliza ku musala. Ekitentegere gye bakyagala gye bakyalirira omusala. Kati bamwaliridde omusala oba ekitentegere bansangiko atudde oba ku kalago ngaako nga basooka kumulamuza bagamba nti eradde. Awo nno naye naddamu nti eradde nnyo, nti nnyooge, nti nnyo nnyini, nti kaage, kannyini, balamu, nti balamuge, maamu, nti maamuge, mirembe, kooli nti mirembege, bwera, nti bwerage, bakasajja batya nno, nti gye bali balamu, balamu bonna era bakulamusizza bonna batya nno, nti gye bali yemmwe muli mutya eyo mmwe, gye bali yemmwe muli mutya nno, nti gye bali yemmwe muli mutya nno. Kobbo nti yeggwe otya nno, nti ndi wano. Ebyo bwe byaggwanga nga bannyini makoomo balunga taaba, tukiyita kulunga taaba oba okukaaka, kuteeka taaba mu mmindi okuwa omugenyi. Waliwo n'olugero olugamba nti weekaakire omugenyi yeekaakira taaba. Muli ekikolwa ky'okuteeka taaba muli mu mmindi kwe kukaaka oba okuganga oba okulunga mu liiso ery'emmindi lye tuyita omuzibo. Oba lya mbujjo oba lya ndiiso oba lya mmindi yonna kale nno kataaba ako nga bakamuwa. Ako nno ke kaba nga akabonero akalaga omugenyi nti wakyadde bamwagala. Bwe batamuteekerangamu kataaba ako olwo nno kyabanga kitegeeza tebamwagala era abantu bedda baaziranga n'emmere nga bayinza okuzira emmere yammwe oba n'atambula n'agenda nga temwamwaniriza kumuwa taaba. Taaba tumuyita tabaganya kubanga kabonero ka kutabagana, kabonero ka mirembe, kabonero ka mukwano akakasiza ddala nti omuntu ddala kituufu mumwagala. Kale bamuwanga taaba. Weewaava n'olugero olugamba nti mala okulya ava ku mmindi ya ttaba. Mala okulya ava ku mmindi ya ttaba.
Taaba edda bamuyitanga tabaganya, kiggwayo tabaganya, atabaganya ebirowoozo, atabaganya abantu. Taaba. Kale kankumekaawo ekiramuso ky'Abaganda mu bujjuvu kyekyo abwe batyo bwe babuuzanga mu mbuuza ey'akakanda go. Nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kimu kibowo olumujogwavu atalina mazzi talya lisaava kubanga ndi mwana wabambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era nga bulijjo njagala okubasiibula naye njagala okubategeeza nti ebitabo ebiwandiikiddwako byensaba mwetanire nnyo era mufeeyo nnyo mu bigule ebitabo nga bino. Ekitabo kino kiyitibwa Olulasangeye. Olulasangeye kino ekitabo Olulasangeye eno dictionary bizo giyita enkuluze y'ebyokumanya etterekero ly'ebiwandiikiddwako ebyamakulu ebigambo engero ebisoko. Kino ekitabo kiri wano Olulasangeye kyefunira olwaleero kiba kya mitwalo 10. Ate ne wabawo ekitabo kino kibayita Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi weekiri nnyo era nakyo nze nakiwandiika Omunabusiro Sengule 222 weekiri nnyo okyefunire kya mitwalo wagindaba 3. Kati ne wabaawo ate ekitabo ekirala kibayita Bassekabaka b'ensi muwawa. Bassekabaka b'ensi muwawa nakyo okifuna ku miwendo egyo wagindaba egyo mitwalo 3 okifune. Ate ne wabaawo n'ekino eky'ebisoko kiyitibwa Effumbekero ly'ebisoko bya Sengule 222 kirimu bisoko byokka eby'olulimi Oluganda. Abange kankumekaawo ndi ku 078 M599 eri 078 M599 eri ne ku WhatsApp ntuukiriraako twogere. Naawe ayagala okugatta mu group eya WhatsApp okwongera okusoma naffe jangu yitira ku simu eyo +256 781 599 343 giwandiike +256 781 599 343 ojje otwegatteko ku mukutu ogwo gwa WhatsApp naawe osome obeeko by'omanyi eby'ensonga n'ekyobuuza kyonna yitira ku mukutu ogwo ojje otwegatteko. YouTube subscribe, like, comment, share. Subscribe, like, share, comment. Sooka osaasaanye obubaka bayige